newankubadde ng'okugisala obeera tozizza musango naye gisale mu ngeri y'ekitiibwa egende nakyo. Obusiraamu butukubiriza nti enkoko oba ente kyogenda okusala okirinako obwannannyini okukisala, naye ate nakyo kirina okugendera mu kitiibwa. Nga ggwe omuntu bw'onoobeera nga option eriwo eri emu yakufa, ky'oba osigalidde okukola oba okusaba waakiri kukuttira mu kitiibwa, ogende nga toyambuddwa, nga tobetenteddwa mutwe era nga toweebuuse. Kaakati muganda wange Mathias Mulumba Walukagga, weewaawo muyinza okuba mwabadde temumwagala kuba mu lwokaano mu ngeri yonna, naye teyalibaddeeyo ey'okumuleka nga mumwambudde eri abantu bazzaasanyusa era abawagizi b'enkumuliitu. Mukulu Sseggona wakola statement n'ogamba nti Mathias Mulumba Walukagga mukulu wo waali mulekeddemu waakiryako, kubanga Walukagga waliwo abakuze bamulabirako, waliwo abakuze bamusasulira okumulaba. Bwe yagenda ku bwa mmeeya ensangi n'ayongerako CV era n'azitowa, ne kijjawo enjogera eri egamba nti abayimbi b'akadongo kamu babeera tebaasoma. Walukagga mumuweebudde mu bawagizi be. Essaawa eno takyawera ne value ye egudde. Kwe kwebuuza kati omusango gwani ku mwembi ababiri, Electoral Commission oba Mathias Mulumba Walukagga? Kubanga Electoral Commission yalina amaanyi agaziyiza Mathias Mulumba Walukagga senga yali tagwanidde kulabikira ku ballot paper, oba osanga singa yamuziyiziza mabega nga tannakuba bipande, nga tannalabikirako kulaale, Walukagga oba osanga teyali weebuuse nnyo. Muba mwagala gattako n'abo abamuwalana. Kaakati omusango tugenda gusalira ani? Eyasaba nti nsobola naawe n'otunulamu mu busobozi bwe n'olaba ng'asobola n'omuwandiisa, oba ggwe yamala okumuwandiisa then oluvannyuma n'omuwanduukulula, ate n'omuwanduukulula nga n'akatiibwa ka katono kwe yalitandikidde eri mu mirimu gye, wallahi okanaabudde. So nga alina abakuze bamulabirako nga bamusasulira okumulaba, nga bamukubira enduulu ku stage, olowooza brandi ya munno togirinyiridde nnyo. Essaati y'omwami enjeru eringa ng'ekkanzu y'omuwarabu, olowooza temugitaddeemu amasanda g'amatooke? Muganda wange Mathias Mulumba Walukagga, nze nkukkiririzaamu era nzikiriza nti ekiggobi oba ekiggoba si mpapula, wabula empapula mwe muyise Walumbe ako kanootinge, awo nja tutuukawo mu maaso awo. Mukulu wange Mathias Mulumba Walukagga, ekikugobye si mpapula, wabula mu mpapula mwe muyise Walumbe n'omukwano omungi. Mpabula buwabuzi kiyinza okuyisa obubi okusinziira ku mbeera mwe kigenda okukusangira, naye buli lwenfunamu ebinsoomooza ntunulako emabega, noonyaako ku mukulu Kasawuli, kubanga awo wennyini mu nsonga eyo bangi baafa enjala. Noonyaako ku mukulu Kasawuli tuddaabulule ensonga eyo. Ewaffe e Buganda yali jjajja wange, si waffe Buganda, jjajja wange Nakayiza Adija, twalinanga enkola saba w'ekitiibwa Allah amuwe Jannati Firidausi, nga bwe tutema bbogoyo oba sukaali ndiizi ne byengera nga tebifunye baguzi nga tetubiyiwa, nga tugagoya paani. Abaana abato abakyali mu ssomero munyweze ekkalaamu. Sigamba nti Walukagga teyanyweza ye, naye nkugambye weewayise Walumbe. Era sigamba nti ekimugobezza butaba na bitabo, naye nkugambye
nti weewayise Walumbe bwe gafa tugagoya paani. Abaana abato abakyalina omukisa ogusoma munyweze kalaamu eyo gye muva mu jjeeno gye tuli mubuuze ffe abaliyo bye tusubiddwa olw'obutabeera na kalaamu eggumira. Mbakubiriza tewali kibagoba, tewali kibagoba. Egyo emyaka 2 kw'oyagala okutandikira okukola si kibi, awo tewali bugagga. Paka ku myaka 3 toyina kikugoba. Nyweze kalaamu ate ne woowulira nti totegedde guno omwaka wadde oyise naye bakuwaludde buwaluzi ddamu. Kiyamba ggwe, kiyamba ggwe. Nze akugamba bino mwe temumanyi byensubidde olw'ekkalaamu eyo obutajjula. Nsaba abaana mwenna abakyalina omukisa ogusoma munyweze kalaamu. Naawe abadde ateekateeka okubivaamu nti gundi akubalaga ate era yesenda zina, gundi tikitoka ate era yesenda zina, gundi kino. Mukwano maaso eyo temumanyiiyo, tomanyi kyoliyagala. Essaawa eno mwana wa myaka 2 tonnamanya kyoliba era tonnayagala kyoliba. Ekyo kyolowooza kyoliba si kyoliba, ekyo kyoyagala kyoliba oyinza obutakikola kyo obutakibeera. Maaso eyo temumanyiiyo. Munyweze kalaamu nammwe ababadde babivuddemu naye ng'omukisa gukyaliwo muddeeyo musome. Nziramu gwe wenna abadde avudde mu ssomero naye ng'omukisa gukyaliwo ddayo ku ssomero osome. Ojja kunneebaza oluvannyuma lw'emyaka ne bwe giri 3 ogamba akasajja kaŋŋamba nali nneezimeezezza ng'otunula ku birungi by'ofunye mu kusoma. Muve muzina emboozi nti abaasoma ndaba nabo bavuga booda. Ye bagivuga n'empapula zaabwe. Bagamba nti gundi alirake just naye nga byakola tabimanyi omukisa gusanga yeetegese. Tewali mukisa gw'olironda ate gw'otegekedde, kubanga n'okulonda buleesingiyo nagwo gubeera mukisa. Weetaaga emikisa 2 okulonda omukisa ogutya ogumu. Bwe gafa tugagoya paani. Kakati mu mbeera ng'eno nga twekubagiza ono sita nsobola omukozesa ku baana bano abaagala okujeema okusoma era n'ennyongerayo n'oluyimba lwe bayita ntugubadde lwa fees. Akyalina omukisa ogusoma nyweze kalaamu. Abazadde nga bakyakuweera nyweze kalaamu. Ali ku basale tomanyiira basomesa nyweze kalaamu. Naawe abadde yajeema okusoma ng'okyalina omukisa ddayo ku ssomero. Ate mu Uganda empyaka gye tugendamu mbalayirira amasomero ga gavumenti galina okwongerwamu ku maanyi. N'abaana baabawejjere basome ewatali yadde kugamba nti ate leetayo kana akasente akatonotono. Manya amasomero ga gavumenti nze gansobera. Amasomero ga gavumenti ate osasulayo ate oluusi kasente wisa ate ekindeese wano butaba na ssente ate onsasuzayo kasente. Nabanyumiza ku Bobu Kakembo muzeeyi. Bobu Kakembo muzeeyi lunaku lumu yali agenda kumpa akamotoka nvuge ka pick up njogera ku myaka jadda. Bobu kamotoka ako kampe nvuge toyinamu ekyabiri ekyoba buloka actually jali 5 ne gwereta 2 mweta mugate senga mbadde nzirina ate nali kusabye omuli mukitegeeza mba nkola ki mbeera nkola. So n'amasomero ga gavumenti bwe muba mwateekawo nti bonna basome kitegeeza n'abawejjere bakole ki basome. Ate era mwaba abaana mulina okuvangamu abaweereza b'eggwanga. Njogerera ku bya Uganda mpya. Njagala okulaba ku minisita nga yasomera mu gavumenti. Njagala okulaba ku RDC permanent secretary nga wa gavumenti. Njagala okulaba ku baweereza mu bitongole ebyenjawulo nga baava mu masomero gaaki ga gavumenti. Nembuuza gavumenti mwe muweesesa baani bye mutalya bye mutakozesa. Mufumbira baani bye mutalya. Amasomero ga gavumenti
gaveemu abaweereza abaliweereza eggwanga kubanga ssente ze zibeera zikozesezza okuweerera abantu abo zibeera zaamwe wa musolo kitegeeza tuba tukuwoze oba olina okukola ki okuzza amaganjo oba guyite omuzigo naye abaana abato munyweze ekkalaamu otherwise mukulu wange Mathias mulumba Walukagga duka ekiba mumanyi kyoyitamu manyi kyobadde otaddemu naye tunula awo mubonna abaliwo olabe gwokwatagana naye akuwa ekyokuwa jeeza ebipande omudde emabega gwonoosiima kusiimako akuwa ekyokuwa kubanga yeggwe abadde ebbingwa mu reese eno naawe gagoye epaani kansooke mbazannyira akatambi kano. What's happening at home nvudde ku ssomero ndi mu senior 4 I found my mother had a boyfriend kati alina boyfriend simumanyi teyamutwanjulira naye nga mulaba neze nga bwenkomawo neggalira mu kisenge nentuula eyo kuba waka wali watandise okuba noise bano bajja bano baani in and out abantu bangi naye nga bali bagenda ne bafuna time yaabwe buli lwaggulo ne bakomawo saaze bakomyewo nze nga sifaayo nnyo kiki mama kyakola that's her life naye ate nga baganda bange nze nali mu kisulo nga bo babeerawo maybe they had seen the routine kwega ne batandika okukola ebintu bye batandikoze baggulawo entimbe to peep at her to say things kyenalabanga nali sikimanyi omuntu omukulu naŋŋamba tebaganda bogwe abaana abo bakola bwe bati ne bwe bati balingiza maamawo lwaki tobagamba kati nga ndaba sina bwe mbagamba naye nga ndaba ekisinga kwe kugamba mama do this and that oba entimbe zo zitereeze oba you know that they peep at you nekinnema nga sisobola kyogera kati neŋŋamba maama ddi mu katabo ako muganda we nemugamba nti there's this and that mama mugambe bano bakola bwe bati nange namala ne mbasanga nga bali mu ddirisa oli alese ne bakwano be they are peeping nanyiga naye kyogera nemugamba Nicholas okola ki it was Nicholas nemugamba okola ki why are you doing that naye ekywakywana nnyo ng'ate nze omuntu yali akiŋŋamba dda then Yvette kati oyo ye yaddamu omubiri nange abyogera n'obyogera mu voice notes nkyabi yali afuuka sinema nga lunaku nzija ne mbalaba nga mbalaba gusajja gwantama ebyo ng'abyogera which mama never wanted to listen to afterwards so when I told my auntie this is what's happening simanyi bwe yabimugamba because they too have a love-hate relationship sometimes buli omu anyumirwa okulaba mwana ya munne nga yakola kino alabye n'owaya because no kwegamba bonna bega Minisita Owensa agwa mu kkowe eriwo erikwasisa empisa n'ensa omukyalo ono mumuyite with immediate effect omukyalo ono mumuyite with immediate effect kisusse Irene kisusse oyo gwoyambula si maama wo yekka kakati oyambula bamaama b'eggwanga omukyala ali comfortable ayambula maama we kyokka ensa emutunuulidde butunuulizi omukyala agenda kuyitirako ensa ey'abaana okutandika okuvuma bazadde baabwe ono sita baana bangi balina ensonga ne bazadde baabwe naye olw'okuba baakuzibwa nti maama taddibwamu taata taddibwamu omuzadde tasobya si lwakuba malayika asobya naye nye twabagamba guno omulyango teguggulwa ono waalinnya aliko abagobereza agenda kuyitirako ensi ey'abaana okutandika okuvuma bazadde baabwe kubanga baana bangi abalina ensonga ne bazadde baabwe bannaddiini mulese bamaama bavumwe ono omukyala asomera mu kkanisa ki asomera mu kkanisa oba asomera mu ekereziya katolika oba mu balokole muveeyo bannaddiini ekitiibwa ky'abamaama kifa sigambye nti Irene talina byamukolebwako nkimanyi naye waliwo ekisukka omwana comfortable ayambula nnyina atulaga obwereere bwe omwana ayambula nnyina atulaga obwereere bwe ng'ensi yonna eraba mu kamera ekinnuma ye yennyini yakavaayo okulaga nti si kituufu kukozesa baana n'okubawanisanga ebintu ebiringa ebipande kyemmanyi abadde alifaalinga ku Chosen Becky kyokka ye ali ku nnyina ayambula
Kyenna mutulaze obwerere bwe kakati buli ku social media omukyala amwambula siganye kyoba talina bulumi mu mutima ne si buli alina obulumi nti agwa ddalu bulumi kyoba otamalirayo mu katabo bulumi kyoba otamalirayo mu katabo mukyala Irene era gw'obubwo buligenda ddi bano abakolagana naawe abakwesembereza lwaki bakyakolagana naawe gw'omuntu atasonyiwa obwenkaniddeawo olaba neeyakusala kalira eyakoppa kafeesa kakalungi koolina eyakoppa eddoboozi erikutumbudde wamunyiigira ku mbeera y'okuba nga tosobola musonyiwa wabula ojja omutusunsulira mu episode bw'owandiika obutabo kakati wuuyo omwambudde omugjeeko gomesiye mukyalo omugjeeko gomesiye ate bukedde mmwe mwatandiikiriza ebintu bino nga mulaga amawulire ago omwana abadde alwanira nnyina n'omusajja ne beekuba rubbish gwe Nnyombi Tembo minister I mean owa UCC bipimo ki mweke mukoma okuwera ebintu ebimu ku mpewo mumanyi influence y'omukazi ono mumanyi amaanyi g'omukazi ono omukazi agenda kuvaako abaana okutandika okuvuma bamaama ono omukazi takyavuma nnyina kati avuma bamaama baggwanga bonna ne mulaba ebintu nga bino omwana n'atuuka ne ku mbeera eyogera ebintu ng'ebyo ejjako maama we kadeeye nemugjamu n'akawale k'omunda nga mukyasirise busirisi abakyala abalina amaloboozi musirise busirisi naye mbasaba mwe mulina okuba abasaale mu kuvumirira ekintu kino Irene ffe boonyumiza ebyokuggyako ng'oyagala kukola ssente tebitukwatako ne waliwo abakyala abakulu abalina ebirowoozo ebirungi ku mbeera gy'oyitamu tulina bakansilas genda batuukirire nababuulira mmwe abakyala abalina ebizibu ebibasumbuwa nga munoonya abantu abali mu kiti kyammweyo gye mukolera noonya kawalya maama mugambe noonya ndagire Mariam mugambe noonya omumbejja Juliana Kanyomozi mugambe noonya ab'ebitiibwa kabe ba ministers kabe maama Nnaabagereka mugambe nene tugenda kuzimba nga bano ab'amannya bazimbulula balina obulumi bwabwe bannange balina obulumi bwabwe gwe teri maama okyali kuwa kusinga bulamu kyonna kye yakkola musaasire sigambye titekyakosa sigambye titekyakuluma era sigambye nti yali mutuufu okikkola kuba okuzaala ate naye tekimuwa moral authority kuyisaamu byonna byeyakuyisaamu naye osaze layini Irene osaze layini it is too much maama omwambudde nnyo maama omujolonze nnyo eno oli mututendera maama bwe yakkola ekitalojjeka ate nga nawe kati oli mukukola kitalojjeka minisita agwa mu kkoweeri ery'empisa n'ensa simanya ethics simanya ndi integrity omukyalo ono mumuyite with immediate effect Irene jaya akatabaako with immediate effect yonna gye wakateeka mu store enough is enough eggwanga letuli mu kuzimba ly'abantu bansa eggwanga eriri mu kuzimbibwa ly'abantu bampisa ne maama n'omwambula nga tomulekedde yadde kapeti yadde akawale k'omunda omukyalo ono mumuyite gwe minisita Balaam wadde ono si muvubuka naye agwa mu kintu ky'omanyiiko eky'endongo ate ng'oli mu office esobola omugambako ozungu oli kuba Chuzeni Beki yes nabo babadde bakyamu era wakoze butuufu okubayita nakisanyukidde nono muyite aweebula maama abantu bakabira bamaama bwafuna ekirungi n'agasinga abaddewo ennaku we muluma n'agasinga abaddewo yes nzikiriza owuwe yakola bubi naye tetuyinza kutuuka eno gye tutuuse newankubadde bakadama mbalaba mu comment section kuba ono star jukira mumwagala kati gwe mmeno maama wo ne gwe yabbira akakadde obukadde n'akawa mwannyoko kakuyisa bubi
weewaawo badde okyakimanyi nti maama taŋŋoolwa era tavumwa wakyesonyiwa kaakuyisa bubi ono ali mubaggulirawo kkubo kutandika kuvuma bazadde bammwe baana mmwe temukikola mujja kubonaabona olubeerera ono muyinza okulowooza nti ali bulungi naye omuntu ali obulungi yayogera nga ye yavuma maama we ojja kujeera wadde nga mmwe mulowooza nti nze ndi bulungi buli omu waali waalabira enjuba n'omwezi wava munno bw'asigaza benzi 10 aba yavuwadde ate nga nze nnoonya pulimo njoogi so temuvuma bazadde bammwe olw'okuba basita bammwe batandise okuvuma bazadde bammwe bakibalaze nti kisoboka temuvuma bazadde bammwe baana mmwe mujja kubulwa we munywa otuzzi lwa bazadde bammwe temuvuma bazadde bammwe yenna nga maama yakubba yenna nga taata yakubba nga buli lwowulira ebikunyigiriza ojjukira ssente zo n'onyiiga ekikyakusibye kunyiigira maama oba taata kwe bolowooza nti baakubba ate baba tebaakubba gamba maama nkusonyiye mirundi 3 taata nkusonyiye ojja kudda onneebaze ng'ebintu bitandise okutambula nga we wabibala naye omukazi comfortable ali ku maama ayambula bannaddiini musirise busirisi abakyala ab'amaloboozi musirise busirisi maama Joanita Irene yatuuka ati eno episode zino zonna ze tulimu nga temunnamuyita newankubadde kiwaji naye alina figa zaatya ofisi ya maama Nnaabagereka ey'ekisaakaato ono sita agenda kuvumya bamaama ate nga bw'avumya bamaama abeera avumaganya ofisi yo maama Sylvia Najjinda maama Nnaabagereka omukyalo ono mumuyite maama Ndagire Mariam omukyalo ono mumuyite it is too much now buli ayina eddoboozi ng'oli mukyala ngattiraako akatabo ako kalina ovaayo enough is enough Irene olina okwetonda otherwise nja nno kulinnya akagere tujja kuwera ennemba ndi mutono ndaba naye nga nkukutteko empale enzireega